po jako akawuwo. Sikiriza kino kyolaba Mugisha Simewo wamu ne famire ye mwe basula oluvannyuma lwa landiloodi we okumufuumuula mu nnyumba mwe babadde basula. Bano bagobwa ku lunaku olw'Essande era ebweru basuzeeyo ennaku eziwera ddala 4. Mugisha ng'ono aliko obulemu era mu kwogera kwe atubuulidde nga wali makanika w'ebyalaani kyokka mu kiseera kino ng'emirimu takyagiraba. Okuva edda nali nkola amasweta nga nkola ne kukanika byalaani buli kimu kyonna nga nkikola bulungi naye kati ngeri gye navuga nga kagaala ennyo emirimu emikono neginduma nejinduma navuga ku kagale kuva Kachiri mpaka kuva ewa Mr. Bukenya nemvuga kagale mpaka kutuka Kachiri mu town. Mugisha agamba nti emyezi 3 gyamaze nga tasasula landiloodi we amanyiddwa nga Ivan teyasobodde kumuwuliriza okakana ng'ebintu bye abikasuse ebweru. Twali tuteesezaako n'omwamu oyo ne tukola n'endagaano nga mbanje 28 era mbanje 28 nga n'ennyumba gye nali mpangisa yennyini nakola ki nangamba kati eno tugenda kuteeka mu nnyumba endala naye nako ze tuteeseza ng'olina okutuwa ssente kati gumala kutuwa ssente tukuze mu nnyumba eri enene nimbagamba netukiriziganya kati bwe twakiriziganyiza nibakola ki nibanteeka mu nnyumba endala kati nagenza okumala weeks 2 nga tenchanonya sente zokumusasula najja nagamba kakati Mugisha tatadora bwatolina sente olaki ennyumba olina okugifuluma. Esinga okumuluma ye mwana omuto gwe balina ng'ono asula mu mpewo ng'era okusinziira ku batuuze bwe tusobodde okwogerako nabo bavumiridde ekyabalandiloodi obutawulirizanga bapangisa abaabwe. Kubanga naffe tuli ba landiloodi naye ate naawe weesanga landiloodi ng'olina gy'ogenza okufuuka omupangisa. So nsaba ba landiloodi bonna bayamba abapangisa embeera gye tulimu mbi munno bw'oba oyogedde naye bulungi muweemu obudde zino sente za nsi. Ssentebe w'ekitundu kino Richard Rujja ategeeza nga tebyasa landiloodi waakiri bwe yandisoose okugenda mu bwakakiiko nga tannaba kukasukira muntu afaanana bw'ati bintu wabweru. Twesanze nga omutima gwe yakozesezza mutima tegwabadde mulungi kubanga abakulembeze ku kyalo weetuli yandize ne tumuyamba ne tubagattaganya landlord ne mwami Mugisha ne tulaba ngeri ki gye bayinza okutambulamu oba ne mwami Mugisha okulaba engeri ki gy'ayinza okuvuunuka ebbanja ery'emitwalo 28. Mu kwogerako ne landiloodi ayogerwako eyakasukidde abantu bano ebweru ategeeza nga bw'atakyayinza kubaleka kwebaka mu nnyumba ye ng'ensimbi z'ababanja ez'emyezi 3 agamba nti zimala. Olowooza ngenda kuyiga buyezi oli mu mateeka okola otya biki oyagala tubisanze ensibawo bunaku genda oggulewo omusango. Bano basabye abazira kisa okuvaayo okubadduukirira okusobola okufuna bwe basobola okwebaka nga tebannaba kufuna bulabe wabweru. Tukikatengangamu ak'obuntu nti omwami ono wamukkiririza ng'ali mu mbeera eno kitegeeza nti terms and conditions zize ng'omuntu wasobola zibeyalinga n'olwekyo ndowooza zino sente ntono nnyo era zitensobola okugamba abakulembeze nti tukwata omwami tutagenda muyamba era nze ngaze kamakoogera ngenda kumuyambako kulaba nga at least tumusasulirako ku myezi 10 tulaba kubanga olwaliro nze tenti yayagala kubeera ng'ali mu mbeera nga bwe. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era enkuba bwe yatonnya ekiro nze natudde ne neekwata mu byenda bwenti ng'omukyala eyali azadde.